Ono ye Nancha Sharifa ow'emyaka 2 nga yafuna olubuto ku myaka 17 bwe yali mu kibiina ekyomusanvu omusomesa n'amulimbalimba okumutwalirayo ebitabo bye mu nnyumba ye nga bwe yatuuka eno omusomesa n'amusindika ku buliri n'amusobyako ku mpaka. Bweyenjira yakulozinga olwigi yangema yanta ku buliri owe yanfunisa olubuto n'abaawo n'akoba ntoolemu oba nje ku ssomero neerowooza mutima wange n'akoba nti abandi batoolamu baafiirayo naleka nazaala. Sharifa y'omu ku abo abaddiziddwayo ku ssomero mu kaweefube wa World Vision era ng'agamba nti yadde yafuna olubuto n'okuzaala n'azaala naye yasigala yeegomba okugenda mu maaso n'emisomo gye. Kale nkubiriza banange bawala banange abalinda badde emyekolasi kwetya omuntu obo nakyoyenda mu mutima gwaza omuntu n'akuseka ku ssomero era okolasi oguma wasoma. Wano ekibiina ky'obwannakyewa ekya World Vision nga kikulembeddwamu Edward Kahuka wekyeyamidde okuzaayo abaana bonna abaava mu masomero olw'embeera ezimu mu disitulikiti ey'Ebugiri ku masomero beeyongereyo n'emisomo gyabwe nga nabo bonna abaana abatebaagala kugenda mu maaso na misomo baakuteekebwa mu masomero g'ebyemikono basobole okubeerawo ne kye beetandikira mu bulamu obwa bulijjo. Ng'ekikulu twagala tucontributinge ku objective oba strategy ya World Vision okulaba nti abaana tebafa ku ssomero. Abaana babeera ku ssomero, abaana bamala okusoma kwabwe. Bino byonna bibadde emikolo egyateekeddwa ku ssomero lya Nakifamba Primary mu disitulikiti ey'Ebugiri n'ekigendererwa ekyokumanyisa abazadde n'abaana obukulu bw'okusoma. Basoose ne sub-counties 2 Buwunganda na Bukalu okulaba nti tukola campaign ya Go to School, Stay in School. Ye Kamishona w'ebyenjigiriza Owere Isaiah n'alondola amasomero Byeri Proscovia bagamba nti bakyalina okusomozebwa mu disitulikiti eno olw'abazadde abakeera okutuma abaana baabwe mu nnimiro ng'abamu babawa ebyokutunda ku makubo ate abalala ne babatuma mu mirimu egisoomooza ekireetera abasajja ofuna omukisa okusobya ku baana nga tebanneetuuka ne babafunyisa embuto bangi ne bava mu masomero. Ekituufu kiri nti abazaire balaakinga sense of responsibility bazira bwa buvunaanyizibwa. Tulina ebibali bingi baana bajja kulima mu mutiire abaana abandi g'abaana abawala bajja waliwerere okwetunda. Peace Navuga yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV 1.